Abakozi ba Vision Group etwala bukedde family bakedde bitundu bya Kampala nga bakunga abantu basabasajja kabako kugula emijoozi obuketa misinde kigenda okupira mukaaga omwezi guno mu Lubiri Emmengo batandikidde emitundu by'eruzira Kirombe Mutungo Nakawa n'ebirala. Bayogedde mu kibuga wakati ku Nkuluma ne Nassar Road ngenda abantu bangi baguze emijoozi betogedde kuna basimisa abasajja kabaka olw'okubeera omusaale okulwanyisa obulwadde bwa Mukenenya mu bantu. Mwenna abakasimba abazzukulu bange mwenna musigale amwoga mujje mubeewo mugule tuwagire obwakabaka bwaffe. Mutungo Mugoloobi Luzira Kasokoso Kampala Road mugule emijoozi abasajja kabaka muwagire Obuganda kabaka n'Obuganda nishimu. Amyuka akulira okuteeka ebivulu mu Vision Group Kennedy Muta akunze abantu bajubire enteekateeka z'abeera ez'okugula emijoozi. Basaba ne banyabo bonna gye muli yongera okubajjukiza n'okubakunga nti wena wena gy'oli olaba ekimotoka kyabukedde nga kikuyitako kiyimirize kwata emitwalo 2 ogule omujoozi osobole okuddukira omulanga gwa baffe gw'okulwanyisa ekirwadde ekya Mukenenya tukimale mu mwaka 2-3. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.